yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'eri. My name is Florence, the NUP flag bearer for Woman MP Bukedia District. That I was not kidnapped. Florence, I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. Byampuna byenyiikaaza omutima bw'obanga toli mugumu nnyo kigenze wala bakusanga amaziga gakuyiseemu mukwano gwange naddala ng'oli muntu agoberera n'okwekennenya ebyobufuzi mu ggwanga nnyaffe Uganda. Mwana muwala amanyiddwa nga Asiyo Florence eyali yasimbibwawo ekibiina ki The National Unity Platform oba kiyite NUP era nga kyali kimuleese avuganye sipiika w'eggwanga Triple A Anita Among, wabula ebintu ne bigenda maaso n'okutandinga out bubi nnyo. Mwana muwala ono n'abula era n'atakubwako kimunye ennaku gye buyise bw'obanga ogoberera agaliwo gonna amawulire mbadde nga kuleetera. Wabula ekiro ekikeeseza olunaku olwayo ng'ennaku z'omwezi 27 Oktoba omwaka 2025 obutambi butandise okubanga bwetooloola emitimbagano wonna nga bulaga nti mwana muwala Asiyo Florence eyasimbibwawo ekibiina ki NUP nti talina buzibu yadde, mulamu ekitenkanika era nti ali waka atudde akuba bulati. Njagala tutambule mpola mpola ku vidiyo eno, tokomentinga nga tomazeeyo vidiyo ate era tomala gabuukabuuka. Tugende kimu ku kimu twetegereze amazima oba oli awo wandiba bwe tunaaviira ku vidiyo nga tugafunye. Kansooke kwa mwana muwala abadde ayogera lulimi Luzungu, but buli kyabadde ayogera ngenda kukakasa nti tukizza mu lulimi Oluganda. In fact mu vidiyo eno mulimu n'oluteeso, kati abateeso temuvaawo munaatunnyonnyola. Good evening everyone. My name is Asiyo Florence, the NUP flag bearer for Woman MP Bukedia District. I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped as alleged by my party. Ayogera byengendo okuvuunulira. Kati mwana muwala ebyo by'owulidde ayogera mu katambi kano yasoose kubanga abuuza ku bannayuganda n'abagaliza akawungeezi akalungi olw'ensonga nti vidiyo yafulumye budde obwawungedde olunaku olw'eggulo. Mukadde ke kamu ne yennyonnyolako nga ye bw'ali Asiyo Florence akutte kadi y'ekibiina ki NUP wali e Bukedia ku lwa Woman MP. Annyonnyodde bw'ati agambye nti ayagala okukirambulula n'okukinnyonnyola eggwanga mu butuufu nti ye tawambibwangako nga ekibiina kye bwe kizze kyogera. I want to make it categorically clear that I was not kidnapped as alleged by my party. Nti saawambibwa era sitwalibwangako wantu wonna kubanga mpambibwa ng'ekibiina ki NUP we kibadde kyogera. Katwongere okumuwuliriza. My decision not to appear on nominations at the office on the 23rd of October was due to family pressure. Being that I am a daughter to the Right Honorable Speaker Anita Among, the news of my unveiling took my relatives in a shock. Ambo bya Asiyo Florence byowulidde ayogera agamba nti ensonga lwaki teyajja kubanga bamunominating obanga bamusunsula yesimbe ku Anita Among, era ensonga lwaki teyalabikirako ddala ku kifo we baali banominatingira nti kyava kubeera nga famire ye yamuteekako pressure, ate nti ensonga ey'okubiri lwa nsonga ye muwala wa Speaker Anita Among. Ono abaamuyita muwala we si nti yamuzaale yamusindika kamusindika bwe naye nti amuyinako oluganda olumuleetera okubanga ye aba ayita Speaker muwala we. Details ebyo mu maaso ku vidiyo eno nabyo tugenda bifuna. Katusooke tumumalirize tugende maaso. So, out of family pressure, I did not go for nomination.
I wish to thank everyone who has supported me from the beginning till now. Thank you so much. I am very safe and sound. Thank you. Zambika asio Florence awanyonyode n'agamba nti pressure ya family gye yamutaddeko ennyingi ennyo y'ensonga lwaki teyagenze kusunsulibwamu. Bw'amaliriza n'agamba nti ye waali ali seefu nnyo era nti talina buzibu yadde. Kati nagambe tusigale ku video tuleme kubanga tubuukira nsonga na commentinga nga tetunnamanya butuufu bwa nsonga yonna. Katambi kano kafulumye lunaku lwa Sande akawungeezi ng'ennaku z'omwezi 26 Oktoba 2025. Wabula akatambi kano kagenda okufuluma nga tewannayita ssaawa 24 nga mwana muwala ono yennyini Asiyo Florence arekodinze akatambi akalala wabula kabadde mu ddoboozi teyalabise mu kifaananyi. Kano kate yakawadde NUP era nga David Lewis Rubongoya ye yazannye akatambi kano wali ku kitebe kya NUP olunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 25 Oktoba 2025. Kati njagala nkuzeeyo katambi kano mu katambi ate mwana muwala yabadde mu maziga ng'alaga nti yabadde awambiddwa n'ebyamutuuseeko tebyabadde byangu. So I want you to first listen to this. Ngenda kubanga nako nkannyonnyola kuba lwabadde luzungu lungimuko, then tugende ate era mu maaso nga tetunnatuuka wano tuvaawa. Good morning, SG. Asiyo Florence. It's unfortunate that I'm informing you I may not be able to come to office as you had earlier requested. I'm still undergoing trauma. I'm still recollecting myself. So I kind of request you to give me time. Give me time to conjure myself. When I'm ready, I will surely communicate. I will surely be able to do or to come over to office and we discuss. But at the moment, I may not be able to. Kindly first let me rest and recollect myself. Kandidate waffe Basiwone Banyamo bwe twabanjulira wano mbeera gyali mujulira kozi n'ekirala abantu babiri be yali nabo ku lunaku lwali agenda for nomination omunga ye Ebipya kati nabo bakandidate baffe omulala bamuyita Samuel Nyotu nabo amasimu gaabwe teganaddako bukya batwalibwa mu mbeera eyo up to now tetumanyiwa gye bali. So ndowoozezza nti kikulu nnyo namuwulire eddoboozi ly'omukyala yatusindikidde ng'akaaba ng'agamba tagenda kusobola kubeera wano olunaku olwaleero. Ebibadde mu katambi ako eby'oluzungu ebyanguwa okumenyaamenyamuko mu bwangu. Mwana muwala yagamba David Lewis Rubongoya nti tasobola kubanga ajja ku kitebe kya NUP nga David Lewis Rubongoya bwe yali amusabye. Agamba nti I can't come I'm not able, it is unfortunate I can't come as you had requested. Kati mwana muwala mu katambi yali alaga nti David Lewis Rubongoya yali amusabye at least ajje ku kitebe kya NUP abantu bamulabeko balabe n'embeera y'obulamu mwe yabadde asobole n'okuba nti abannyonnyola ebisingawo. But mwana muwala yagaana okujja ku kitebe kya NUP ng'agamba nti ali mu kuyita mu trauma ey'amaanyi oba okukikijjanyizibwa okw'obwongo n'okuba nti ali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu. Era n'agamba nti yali asaba akadde aba NUP bamukkirize atwale obudde yeekuŋŋaanye. Kozi yagamba nti I'm still recollecting myself, give me time please. N'asaba
ekibiina ki NUP kimuwe akadde afazaali akamala yeteeketeeke. Era yamaliriza ng'awa bana NUP essuubi n'abagamba nti ajja kujja ku ofiisi bongere bateese ebirala. Wabula mu kaseera ako ku lunaku olw'Saturday nga 25 October ng'agamba nti yabadde tali mu mbeera ntuufu. Wabula David Lewis Rubonga bw'amaliza agamba nti mwana muwala ono yalina abantu abalala 2 wabula bo paka na kati tebannamanyikako mayitire. Kati soka twetegereza His Excellency Bobi Wine nga nnyonnyola ku ky'okubanga mwana muwala Asiyo yali abuziddwawo era nga kyali kikakasiddwa the NUP National Unity Platform. Paka kati tumanjali omwami we tamanjali family ye temanjeri naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Amongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka ne candidate abalala abaliwo abali bavuganya Anita Amongo nabo ne babalemesa nga Anita Amongo yagalabire unopposed. Ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asiyo bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisa family ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku lwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandisiza abantu era Anita Amongo lwamaze okumuwandiisa ne bagamba kompyuta zifudde. Byo byali bigambo bya His Excellency Bobi Wine nga nnyonnyolanga munnakibiina ki NUP mwana muwala Asiyo Florence gwe baali baleese okwesimba ku Speaker Among bwe yali awambiddwa era nga n'amayitire ge gaali tegannamanyika. Kati ate mwana muwala omulala amanyiddwa nga Alupo Mase Marion ono nga ye yakwata kadi ye ya NUP n'agiwa Asiyo yeesimbewo. Ku lunaku olw'omukaaga bwe yazze ku kitebe kya NUP naye yayongedde okukkaatiriza n'okunyweza era okukakasa nti amazima Asiyo Florence yabadde awambiddwa abatamanya ngamba bwe yali ng'ali mu lugendo lwe okuva e Soroti okujja ku kifo we baali banominatingira wali e Bukedya. So candidate waffe owa woman member of parliament yawambibwa kwolwo olunaku ng'ava Soroti gye yali asuze. Ebyo bigambo bya mwana muwala Asiyo mwana muwala Alupo ng'abyogera ku lwa Asiyo eyali agambibwa okuba nti yali awambiddwa. Kati njagala tukozeseeko footage wa NTV okuzzaayo ku lunaku olw'okulonda. Eno y'embeera eyaliwo mu kitundu kyonna. Mwana muwala amanyiddwa nga Alupo Mase Marion yoyo gwolaba ayambadde olugoye oluliko obutolobojjo obwa black. That is the one. Ku lunaku olw'okusunsulamu Alupo Mase Marion ye yali ku kifo kino olunaku lwonna nga bw'osobola okuba nti omulaba. Wabula Asiyo Florence teyalabwako mu kifo kino. Ono yali asimbiddwawo NUP. Teyalabwako olunaku lwonna yadde eddakiika emu. NTV yagezaako nnyo okunoonya mwana muwala ono Asiyo Florence wabula n'etamufuna. Kati NTV bw'ekola interview ku Alupo Mase Marion yannyonnyolanga bwe baali bagaaniddwa okuyingira okusunsulibwamu era n'annyonnyola nti kandidenti we Asiyo Florence wa NUP yali agaaniddwa era nti yalina kufuna clearance okuva ewa DPC. Wabula Alupo Marion teyasooka kwogera ku nsonga yakuba nti Asiyo yali abuziddwawo. Alupo yayogera ku nsonga yakuba nti kandidenti we yali agaaniddwa okubeera nti anominatinga era nti yalina kufuna luksa okuva ewa DPC. So owulirize wano Alupo Mase Marion interview gyakola ku lunaku lwennyini olw'okunominatinga e Bukedya. Interview eno yakwatibwa the NTV.
wetwaze wano ku gate security yatugambye nti alina ofuna clearance okuva wa DPC omunominatinga and yet candidates abalala ojja buzi ne bakuyita n'oyingira naye kuffe batugambye mbu DPC alina omuclearing. Ambo byayogerebwa Alupo Masse Marion ku lunaku olwa nominations wali e Bukedya ng'alaga nti munnakibiina munne Asiyo yali agaaniddwa era okukkirizibwa kwali kulina kuva wa DPC but ate Asiyo ku ground yali taliiko era yali talabwako wantu wonna. Akawungezi k'olunaku olwo His Excellency Bobi Wine ya reportinga ng'alaga nti baali banoonya Asiyo nga tebamulabako. The whereabouts of our candidate for Bukedya woman MP Asiyo Florence are unknown currently. Her phone number as well as the phone numbers of the comrades she was traveling with from Soreti to Bukedya for nomination are all off. We are in touch with relatives who are desperately looking for her. Kati Bobi Wine akawungezi bwakola post yalaga nti Asiyo baali bamunoonyanga bannakibiina ki NUP. Era mukadde ke kamu Bobi Wine n'alaga nti ne bafamire memba ba Asiyo bennyini baali bamunoonya. They are desperately looking for her. Kati ate mukadde ke kamu Bobi Wine yalaga nti n'ennamba za Masse Alupo Marion nazo zaali ziri ofu. Masse yoli gwenkulaze yasiibawo olunaku lwonna. N'ennamba ze nazo zaali ziri ofu okusinziira ku kiwandiiko kino ekyawandiikibwa His Excellency Bobi Wine nga bw'okiraba wansi. Kati njagala nkujje ku saidi ya NUP, nkuzeko ku saidi ya NRM, saidi ya Anita Among, obutambi buno bwavuddeyo butya na biki ddala ebiri mu kugenda maaso eddakiika eno. Akatambi kano nkakuzannyidde okulaga omuntu gwe ngenda okwogerako yoyo ali mu kuwa Speaker Anita Among hage y'amaanyi bw'amuyisa ku mikono n'ebisiga n'amupeekinga maama. Omukulu ono amanyiddwa nga Chris Obore. Chris Obore bangi muyinza okuba nga temumumanyi. Banjagala okutegeeza nti omukulu ono akola mu Parliament ya Uganda. Yoyo gw'olabaawo. Kati bino byonna we mimala okubeerawo Chris Obore yafulumya post eno era muzimu ku story nagikola kati nawe nkusaliza bu line obwa blue nga Chris Obore agamba don't invest in hating AAA. She will always defeat you in Bukedya. She will always defeat you in Bukedya. You think hiring our children to try to break her is a winning strategy? You got it wrong. Every meeting you held, we knew she is unopposed. Now use your hired machinery on social media to rant. Bukedya has spoken. Chris Obore gw'olabe wali mu katambi yakola post eno ng'agamba nti temussa nsimbi mu kuleetera obukyayi eri Speaker Among ajja kubakuba akalulu buli kadde e Bukedya. Mulowooza okufuna abaana be bagezeeko okumumenyaamenya nti mujja kukikozesa okuwangula? Ekyo mwakifuna mu bukyamu. Buli meeting gye mwatuuza twali tugimanyi. Speaker Among we twogerera ali unopposed. Kati mukozesa abo be mwahayaringa bamasinale bammwe ku social media batandika okuwoggana. Bukedya eyogedde. Ebyo bikolebwa Chris Obore ku lunaku lwe balangirira Speaker Among nti awangudde nga tavuganyiziddwa. Mukadde ke kamu olunaku lwolwo enkeera Chris Obore ata akatambi ka famire ya Asiyo. Wabula nga abaali mu katambi kano baali boogera lulimi luteeso.
kansoke mbakuweeko era mu bye baali boogera baali balaga nti Asiya ali bulungi vakatambi Kasio kenakulaze kati kano kaaba family ba Asio soko bawulirizeko seconds 3 kuba nkakasa oluteeso tolumanyi kati ne wona awulirizo oyinza obutabitegeera unless aba abava side eyo abasobola okubitegeera wulirizaako wano katono yogabera tekere okiroria mukula Robert jana eketekale nikamonti Asio Florence pero aina into to the chance limore kekirore yai ana late okiria natikia Florence akuru Jacinta akakatambi katebwa lunaku lwa 5 nga kalimu abafamile ya Asio Florence nga balaga nti buli kimu kiryokke tewali buzibu ku side ya Asio kati nesibye nnyo wa Chris Obore ono olw'ensonga nti ali ku lusegere nnyo lwa speaker Anita Among nti buli wawulira information okuva ewa Chris Obore oyinza obutatya nnyo oba kwewuunya okubeera nti information eyo teyawukana nnyo na kuva wa side ya speaker tho kuleetedde n'omunnamawulire wa speaker yennyini n'ebigambo bye ebibadde bikawanga omususa ku side ng'abiwerekeza aba NUP Chris Obore yawandiise bw'ati How can you say Anita Among harassed your candidates when they are her supporters? Nti mugamba mutya nti Anita Among yakikijjanyiza bakandidenti bammwe ate nga bakandidenti bammwe nabo bennyini bawagira Anita Among. Next time don't be driven by anger and hatred for Speaker Among. Then you will get proper candidates. You claimed to know Bukedia better than us, so we had to teach you a political lesson. Nti omulundi oguddako temukkiriza nnyo busungu na bukyayi bwe mulina kwa Among okubafuga, then ekyo kijja kubayamba nnyo okufuna bakandidenti abatuufu. Yagambye proper candidate nti kijja bayamba okufuna bakandidenti abatuufu ab'okusimbawo e Bukedya. Mwagamba nti mumanyi Bukedya nnyo kati twabadde tulina okubasomesa essomo ly'ebyobufuzi. You claimed to know Bukedya better than us, so we had to teach you a political lesson. Bino biwandiikibwa Chris Obore, omukozi mu parliament ya Uganda. We gave you our children. You asked them to fund their own nominations. Only Ongelech paid you his 1M. We let you campaign through insults on social media as we remained silent on ground. If you don't respect Among, forget genuine support in Bukedya, however little you would have. Uliriza Chris Obore n'agamba nti twabawa abaana baffe ne mubasaba beeteremu ssente mu kubanominatinga. Ongeleki yekka yabasasula akakadde kamu. Ongeleki boogera ku gayi eyali e Bukedya ku gate Electoral Commission nga mukambwe nnyo nga bamuganye okuyingira. Twabaleka mu campaigning nga muyita mu social media nga mutuvuma. Fene tusigala nga tusirise. Bw'otawa Among kitiibwa weerabira okufunayo yadde obuwagizi ne bwe buba butono e Bukedya. Ebyo bya Chris Obore. Kati wetuve wa Chris Obore njagala mbeeke walala we mbatunuuliza amaaso ku nsonga zino eza Asio wa NUP. Okuvayo n'agamba nti tebaamuwamba ate era mukadde ke kamu abadde alikkiriya nnyo nga ali bulungi. I think tusooke tutunuulire obutambi buno obuli mu kutambuzibwa obw'omwana omuwala Asio Florence. Obutambi bwafulumye bubiri, wabula obutambi buno bwafulumiziddwa na NRM.
era abakozi ba speaker Anita Anet Among. Obutambi buno akamu ka dakiika emu ne seconds ataano akalala ka seconds 5 Obutambi buno akamu kafulumiziddwa omukulu Chris Obore, akalala ne kafulumizibwa omukulu Joseph Sabiti. Joseph Sabiti yakulira ebyamawulire mu ofisi ya speaker oba yeyandibadde nga akola PR ku speaker n'okubeera nti amukwasaganyiza ensonga z'amawulire. Kati bano ababiri be baatadde obutambi. Obutambi bulimu angles 2 za njawulo. Kano ke kafulumiziddwa omukulu Chris Obore. Asiyo yabadde afeesingidde ddala mu maaso bw'ati aga kamera. Kati ate akafulumiziddwa omukulu Sabit, Asiyo yabadde alina ango gy'atunuuliddemu endala. Kati tusooke ku bigambo ebyabadde ku ka Chris Obore. Chris Obore yawandise n'agamba, next time don't blame speaker Anita Among without facts. Hatred and blackmail is bad politics. Ng'agamba nti omulundi oguddako temuddangamu okunenya speaker Among nga temulina bujulizi. Obukyayi n'okudyekadyeka abantu ne mubakozesa ebitali bituufu kintu kya bulabe oba bya bufuzi eby'obulabe. Katugende ewa Joseph Sabit. Ye bwe yabadde ataakatambike yataddeko ebiwandiiko bino oba ebigambo bino. Nagamba nti, dear journalism, please objectively provide the true story of Asiyo Florence and help this country. I want to share a few hints for your investigation. Was she actually a member of NUP? When did she join? Where was she last seen before the nominations were announced? When did she develop an interest in elective politics? Who were her proposer and seconder? In an era when social media is inundated with predetermined narratives, it is your responsibility to present the truth to the public. I can confidently state that NUP has been outplayed, outclassed, and outmaneuvered. Bigambo bya Joseph Sabiti. Ngagamba nti bannamawulire njagala mujjeyo story entuufu ku Asiyo Florence era muyambe eggwanga lino mulimanyise mu bibuuzo bino 5. Asiyo ddala yabadde memba wa NUP kyekisooka. Dirwe yeegatta ku NUP kyekyokubiri. Dirwe yasembayo okulabwako nga nominations tezinnalangirirwa. Era Asiyo ono yatandika ddi okwegwanyiza ebyobufuzi. Ani eyamuleetera okubeera nga abiyingiramu era ani yamusemba ng'ajja okunominatingibwa. Ebyo byabadde bya Sabit Joseph akola mu yafisi ya speaker era bye bimu ku bintu bye yannyonnyodde ye nga ye. Kati bwe tuvaayo kaawo njagala tetuddeyo ku side ya NUP. Okusinziira ku mukulu Dr. Anyama Alfred Balaina, musajja agoberera nnyo ensonga z'ebyobufuzi era nga akkiririza nnyo mu nkyukakyuka. Bwe yeetegereza akatambi kano ku lwa NUP, obubaka ye bw'ataddewo bubadde bufaananako bwe buti. Agamba bw'ati: Asiyo Florence, our NUP flag bearer, didn't step down as she claimed in this video. She was coerced. Dr. Anyama agamba nti Asiyo Florence abadde ne kadi ya NUP mu mazima si ye yeeyagalidde okukivaamu nga bw'ayogera mu vidiyo eno. Yakasikiddwa bukakibwa oba kino baamuyingiza kiyingize. Every trembling word and gasp in this video screams manipulation and intimidation. Nti buli wassa omukka mu katambi kano na buli kigambo kyayogera ekirimu okukankanirira kiraga nti yabadde asookeddwa busookebwa okuba nga ayogera bino wakati mu kutiisibwa. It seems she was told to make this video to wash the dirty linen of Anita Among. Nti kirabika nga yakakiddwa okukola akatambi kano okwoza ebikyafu ebyabadde biteereddwawo ku side ya Speaker Among.
her family now claiming she's Amongo's daughter is a clear sign they were two were coerced. Nti family ye okuvaayo negamba nti ono abeera muwala wa speaker Anita Among kiba kiraga bulazi nti ne family yennyini nayo yasindikiriziddwa okukola bwetyo. The other thing someone can think about is that Asio was a mole implanted by Anita Among. Nti ekintu ekirala omuntu kyalina okulowoozaako kyekyokubeera nti Asio yabadde ensolima eyasindikibwa neteekebwa mu NUP munda. This isn't family advice. It's a regime tactic to silence opposition and rig the game. We cannot let this bandits rewrite the story. Anyama nagamba nti ono family siye yamuwadde advice ono Asio. Just government eno abatutwala regime omujiji guno gwe guli mukola obukodyokodyo bwagwo. Namaliriza nga agamba tetusobola kukkiriza bintu bya kiyaye bwebiti. Wabula NUP wennetegereza omukutu gwayo tennaba kubanga eyanukula ku kino. Wabula ekyalinayo post eri eyali eyogera ku Asio okuvaayo n'alaga nti yawambibwa era n'akosebwa n'ateekebwa mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa na byonna bye mwalabi. Bannaffe aba handbites bano bakolera byakulya bya mwana ng'ali ku ssomero obanga ogenda mukyalira ku ssomero obanga adda ku ssomero ne bw'aba ng'ali waka era ka package bakalina ku 0709787508 ebyokulya nga daddies, bagia, decorated donuts, cupcakes n'ebigwa mu layini eyo. Aba handbites bajja bikola kuba balina cakes eza buli mukolo kubanga babeeka abali certified mukwano gwange. Mukalekeka mujagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano bo basiizi balangi. Bagamba nti omaze okuzimba ekizimbe kyo oba already olinawo ekizimbe kyo kyolina nga kikadde wabula ng'endabika yaakyo tekusanyusa. Bakubire ku 0705 193636 0705 193636. Bannaffe aba Alson Painters UG kulw'okusiiga ekizimbe kyo langi ennungi. Mukalekeka mujagala okutegeeza nti omuntu atula emabega w'omuzindaalo buli lunaku yenze abasiddi omusunsuzi. YouTube channel eno kwoli mukwano gwange yene yagaliwo information nagamba nti nga bweri era bwebetuusewo bwetwejetika ne tugikutuusaako tetugatta mukyaffe yadde okubaako ne kyetutoolamu. Nagamba information nga bweri bwe tugireeta. Kati likinga video eno, commentinga kikyolowooza, subscribinga ku mukutu guno.